Abakyala abasoba mu 10 be beewandiise okuvuganya mu mpaka z'abakyala abaawundibwa Miss Curvy 2019 ng'abasobodde okuvuganya babadde 25. Empaka z'abakyala abaayawula mu ndabika zaayungudde buli kika kya mukyala eyawundibwa nga buli yabadde abayitako atendeeza Guludene nti yalina obudde okutonda abakyala b'e Uganda. Minisita omubeezi w'obulambuzi Kiwanda Ssuubi agamba kikiseera abakyala abanene batandike okukkirizaamu n'okusinga ku bannalulungi abatono. And our vision as a ministry is to bring tourism to the people. That's why we are coming up with very many initiatives to make sure that tourism becomes a ministry of the people. And I'm very grateful for this. Nampala wa gavumenti mu Parliament Ruth Nankabirwa atendereza emisono gy'engoye ezoleka ekitiibwa ekyaloleseddwa ba Miss Curvy n'asaba abategesi bonna okuyigira ku bategesi ba Miss Curvy 2019. And I have enjoyed the objectives and I've enjoyed the questions that so far has been put across the contestants, and I've enjoyed the responses. Nankabirwa wakukyaza aba Miss Curvy ekiboga abaayo okwerolera ku bakyala abaayawula. I want to invite all the 25 beautiful girls on Friday, 3rd May, for a luncheon in Chiboga Town Council. I will do everything, transport, and I will introduce them to a gathering of 30,000 people who are going to be there. You are all welcome there. It is a luncheon. Miss Curvy 2019 abavuganyizza bayisiddwa mu mitendera egy'enjawulo okuli okwolesa emisono egy'enjawulo n'okutta kajojjoji w'ebibuuzo eyabadde abuuzibwa naddala ku ngeri gye balina okukozesaamu okuwundibwa kwabwe okubbula embeera z'abantu. What will be your impact if you were around Miss Curvy? I would really love to help the plus-size ladies to believe in themselves. I'll get plus-size girls in the societies. Belinda Nansasi kati ya Miss Curvy 2019 omukyala eyawundibwa asinze banne mu 2019 okusinziira ku nneeyisa n'engeri gye yazzeemu ebibuuzo. Belinda Nansasi. Jagala ekifaananyi wakati wa first runner, second runner. Nansasi yawereddwa mmotoka ya kika kya jipu namba UAL 810 waayi. Ndi Robert Katamba, Crasta TV, agenkizo ku 3.